Gobadde okimanyi mu parliament Museveni awezaamu abaana abasukka mu 20. Obadde okimanyi mu parliament mwokka Museveni awezaamu abaana abasukka mu 20. Obadde okimanyi mu magye Museveni awezaamu abaana abasukka mu 50. Obadde okimanyi mu government offices ku level zonna Museveni awezaamu abaana abasukka mu 30. Gobadde okimanyi mu foreign missions Museveni ayinamu abaana abakolamu in the disguise mu foreign embassies. Kati mwina bwe mutamanyi nti baana be munda mutolo nambagamba David Muhoozi mumanyi oyo mutabani we. David Muhoozi mumanyi oyo mutabani we. Oyo meja David obaye Gino Muhoozi, David Muhoozi oyo ayinana ekyo oyo mutabani we. Kyanda mumanyi munamaje ko bayita Kyanda. Leopard Kyanda mutabani we. Alina abaana nkumulito yali akibaze nti wafiira buli structure yonna ya government ejja kubeeri mu baana be n'abamutowe sali musala kwandwa naho nga beetoolodde buli sekita yonna ya government bwe yali akibaze. Bwe yali akibaze mwe mumanyi Natasha Diana Patience Muhoozi Kanyirupama no amusajja yatambuza akali enkoko. Museveni yatambuza akali enkoko. Buli mukazi yenna omuganda gomanyi eriko mu gavumenti ya Museveni bitundu ana ku buli 10 amwinamu omwana kabere n'abakazi abalala. Munonyereze ku executive director wa KCC olwalero n'abana mugende mutandika okunoonyereza abaana abantu bonna bateeka mu bitongole ng'omwana takwatwa akota n'enywako mubanoonyerezeeko. Kyali yali yabala ekintu kye nga bazimbye Obwakabaka. Maria Mirembo oyo byeyogedde sijja byogera munnange naye nga mbiinako information lwakuba okireka. Museveni yatambuza akali enkoko naali enkoko z'Abannayuganda bonna n'azimalawo. Kati mutegedde osanga mwana balina ssente balina obuyinza bavuga motoka za bbeeyi balina mansion ziti mumanyi bano ssente bazijja bakola beebo. So ayogera ne confidence kuba akimanyi buli sekita yateekawo. Kibule nambagamba ddala kibule temumalirako budde. Kibule nambagamba temumalirako budde nabagamba dda bonna abaana abo. So ozamutegera abantu beduliri mu program za Museveni za blueprint yali abaze wafiira ajja kuba controlling Uganda 80%. 80% yeruwa 1. Gobadde okimanyi mu parliament Museveni awezaamu abaana abasukka mu 20. Obadde okimanyi mu parliament mwokka Museveni awezaamu abaana abasukka mu 20. Obadde okimanyi mu magye Museveni awezaamu abaana basukka mu 50. Obadde okimanyi mu government offices ku level zonna Museveni awezaamu abaana basukka mu 30. Gobadde okimanyi mu foreign missions Museveni ayinamu abaana abakolamu in the disguise mu foreign embassies.
kati mwina bwe mutamanyi nti baana be na mutolo nambagamba David Muhozi mumanyi oyo mutabani we David Muhozi mumanyi oyo mutabani we oyo meja David obaye Gino Muhozi David Muhozi oyo ayinana ekyo oyo mutabani we Chanda mumanyi munamaje ko bayita Chanda Leopard Chanda mutabani we alina abaana kumulito yali akibaze nti wafiira buli structure yonne ya government ejja kubeeri mu baana be n'abamutowe Salimu Sarakwandwa naho nga beetoolodde buli sekita yonne ya government bwe yali akibaze Buyari achibazi mumanyi Natasha Diana Patience Muhozi Kanyirupama no amusajja yatambuza akali enkoko Museveni yatambuza akali enkoko buli mukazi yenno Muganda gomanyi eriko mu government ya Museveni bitundu ana ku buli 10 amwina mu omwana kabere n'abakazi abalala Munonyereza ko executive director wa KCC olwale n'abala mugende mutandika okunonyereza abaana abantu muna bateka mbitongole ngo mulata kwatwa akota nenywako mubanonyerezeeko kyali yali yabale ekintu kyenga bazimbi obwakabaka Maria Mirembo yobyogedde sijja byogera munnange naye nga mbinako information lwakuba okireka Museveni yatambuza akali enkoko nali enkoko z'Abannayuganda bonna n'azimalawo kati mutegedde osanga mwana balina ssente balina obuyinza bavuga motoka za bbeeyi balina mansion ziti mumanyi bano ssente bazijja bakola beebo so ayogera ne confidence kuba akimanyi buli sekita yateekawo Kibule nambagamba ddala Kibule temumalirako budde Kibule nambagamba temumalirako budde nabagamba dda bonna abaana abo so uzamutegera abantu beduliringa nabo ebirungi bijja bigwa byokya video ndoza kanji wumuse tijja sinkana ku Sunday Mengo Mukama abankuumire